24 n'akaanamu 4 kimenya amateeka omuntu yenna okuyisibwa mu mbeera ey'okutulugunyizibwa okuweebulwa wamu n'okutuusibwako ebikolwa byonna ebitali bya buntu. Okunyweza ensonga eno waliwo amateeka agabagibwa okuli eryo erya The Prevention and Prohibition of Torture Act ery'omwaka gwa 2012 ng'era mwateekebwamu ebibonerezo ebikakali eri abasangibwa nga baliko abantu bebatulugunyizza okuli okusibwa mu nkomyi okumala ebbanga eritasukka myaka 15 oba okukakibwa okuwenga si ya bukadde 7 mu emitwalo 2. Okusinziira ku kakiiko akalizika eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga ka Uganda Human Rights Commission newankubadde ng'amateeka gano weegali ebikola by'okutulugunya abantu bikyeriisa nkuuli nga ku misango 1017 kw'egyo 642 akakiiko gye kaafuna omwaka oguwedde gyali gyekuusa ku byakutulugunyizibwa nga gikwata kifo kya 2 ng'akulira eby'amateeka mu kakiiko kano Nansamba Pauline bw'annyonnyola. Gavumenti erina obusobozi ate yayina obuvunaanyizibwa obw'enkizo kubanga ye yasayinira negamba nti mu Uganda tewajja kubeera so ensonga eyo y'emu ku ezo zetukyakubaganyako. Abamu ku bayise mu mbeera y'okutulugunyizibwa banokoddeyo ebitongole by'ebyokwerinda ng'ebyenyigira mu kutulugunya bannayuganda kyokka ne balaga obwennyamivu ku ngeri abakwatibwa mu bikolwa bino gye bayisibwamu. Banera balaze obugubi obuyitibwamu mu kwekubira enduulu saako n'ekyokukandaaliriza okubaliyirira. Bano okwogera bino babadde beegasse ku nsi yonna mu kwefumiitiriza ku ngeri ebikola by'okutulugunya abantu gye biyinza okumalibwawo okussa okulaba nga baayisibwa mu mbeera eno bafuna obwenkanya. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu kasinzidde wano ne kawabula essiga eddamuzi okuwa enkizo emisango gy'okutulugunyizibwa kikendeeza emisango ekika kino okukandaalirira mu kkooti. Baba bakwatiddwa ne bakuumibwa okuyita akaseera akasaanidde egirimu emisango gyabo ababa batulugunyiziddwa n'abo abafa oluvannyuma lw'okubeera nga bakwatiddwa abapoliisi oba ab'amagye nga mu pasenteje eyo emisango gyabo abatulugunyizibwa kikwata ekifo ekyokubiri emisango gye tusinga okufuna. Peter Lamex Omala nga yakiikiridde ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya ategeezza nga akakiiko bwe katagenda kwetuulako wabula okusigala nga katwala mu maaso n'okunoonyereza ku misango egy'okutulugunya abantu. The committee urged Uganda to criminalize torture in line with international standards, strengthen oversight of places of detention, ensure accountability for perpetrators, protect complainants from reprisals, and reinforce the role of the Uganda Human Rights Commission in combating torture. Kati banisira bakulissa mu kyokulaba nga wateekebwawo enteekateeka ez'enjawulo okwongera okubangula ebitongole ebikuumaddembe ku bulabe obuli mu kutulugunya abantu n'okuyambako abatulugunyiziddwa okulaba nga bafuna obwenkanya. Waliwo ekintu ekitali jusiti kweteekawo oba kyomuntu asasulwa kitavaawo. Waliwo ekintu eky'omunda kye twetaaga okwenoonya nga bannayuganda era ensonga lwaki tugamba nti tulina emboozi eno tulina okuteeta mu bantu fenga abantu fenna tugamba nti bannanga Uganda tejja kubeera nsi erimu okutulugunya abantu. Akakiiko kano kyokka kasambazze byogerwa nti kati okunoonyereza ku banene abatulugunya abantu. Obuyinza obutuweebwa ssemateeka okulaba nga tunoonyereza kati okunoonyereza kubeeramu ebintu bingi era sijja kujja ku kamera bagamba nti nagenze sijja kukikola kiba kituufu kubanga njagala oli eyakosebwa afune obwenkanya. Kati oluusi tugenda ne tusasamaza kubanga tunyiiza kubanga tubanyiivu and it is normal. Omukolo guno gubadde ku Golden Trip mu Kampala ogwetabiddwako n'omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Julius Muchunguzi ng'era n'asabye abakulembeze ku byalo okusomesebwa akabi akali mu kutulugunya. That are aware and passionate about human rights issues, but also about ensuring that communities which they lead and the people whom they lead at that grassroots village level do not commit violence on one another, and that cases of torture are reported from that level. Ye munnakibiina ki People's Front for Freedom Harold Kaija yeekandaze n'afuluma wabadde omukolo ng'entabwe evudde ku kyakakiiko ak'eddembe ly'obuntu okumugaana okwogera amannya g'abantu abatulugunyiziddwa. Ono abadde atandise okwogera ku bantu baabwe okuli Sam Mugumya ne Elias Lukwago nti batulugunyiziddwa. Asobola okuwogerako abaali badde asobola okuwa amagezi
omulamuzi bakuwadde office osalawo tosobola kusalawo wa Human Rights Commission bakuwadde office okola kuzina ensonga toyagala kuzikola ki kuzibikkirira naye nga ate bali abakutegeeza abako omulimu mikwano gyo wali badde bakagula mukwano gwange nakino kiyinza okukuleetera obuzibu. Aniti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV amalindire.